Mu kitundu kyaffe ek'ekumi twalese Pawulo agamba nti eky'ekitalo bannaffe bano gye bakoma okugeegenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe gye bakoma obuteefaanana nga Bafirika yadde okufaananira ddala mmwe ne bafuuka bannampawengwa. Eky'omukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinza kubeererawo ddala ebbanga lyonna. Mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lwaneetamirwa ddala obugunjufu bw'ekizungu era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe bunnansangwa. Olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu yadde okwetuuma amannya ago amagwira. Aliba takyayagala gavumenti za kigwira era alifuba nnyo okuzza gavumenti ng'ezaaliwo edda. Mu kulowooza kwange bwe tulituuka ku kukyawa ebintu ebigwira era ne tutandika okwagala ebyaffe ne tubissaamu ekitiibwa, ago ge galiba amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bw'e Bulaaya. Kubanga ensuusuuta gye tusuusuuseemu obugunjufu bw'Abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Africa. Ekyo ekisinga obukulu Africa kyeneebeeganyuddwa okuva mu kujja kw'Abazungu. Mwebale kumpuliriza. Engalo, emizira. Mu butuufu engeri Pawulo gye yayogeramu yawuniikiriza bonna abaali bamuwuliriza, era okumanya nga yasiimibwa nnyo yafuluma ebweru n'atuuka mu ofiisi y'omukulu wa kolegi ng'eno mu hall engalo zikyavuga. Akawungeezi k'olunaku olwo Pawulo yali agenzeeko mu kifo ekisomerwa amawulire, naye bwe yatunula mu kasanduuku ke aka posita n'alabamu akabaluwa. Yeewuunya gye kaali kava, kyokka bwe yakanjuluza kaali kasoma bwe kati: mwebale kuwuliza kitundu kyaffe kino ekya20, tusinkane mu kitundu ekya21.